my dream was to become an Ebony, of joining Ebonies. Kuva buto. Ngo balaba ku TV no begomba bayimba bazina. Because you can nagamba mama wange when nakulangina joining Ebonies. So my mom was like, "Gogenda kusikira salon." Like nakula chindimu nti I have to join Ebonies gwe mulimu gwe nina okukola. So when namala senior form ningenda okunoonya omulimu oba okujoininga Katemba. Ntuuke wa Mwaami Katende ambuuza, how old are you? So I was stupid enough and silly enough omugamba emyaka gyange emituufu. Nangamba, but you have to be at school. Nemugamba mama yamira ebbaafu manya taata single father kwegamba nenkaaba ennaku nnyingi nnyo. Mama oyo yamirako ku bbaafu. Like nasala kigambo okulaba nti sidda ku ssomero. Badde mmutidde nenga mama wo nga mugumu ebbaafu yamuggweramu. Taata yali single father. Taata yamira ejjambiya. Kwegamba like nga Eno ye one mega concert of the year. Kampala de mutagenda kwela bila. Shiba Karungi, Queen Kama. Agenze Rugogo Cricket Ovo. Mu Yanzizayo live concert Friday nya October. Emitwale ebiri okuyingira byebye emitwale 5 emeza milioni 3. Ono bamwita mama tusubira. Ono ye mama Karimunda Pro Max. Mulala nnyo mukonko n'endongo kati. Saturday nga 5 October. Kolini hotel mukono. Omutwale 10 byebye emitwale 2. Ono ku Sunday nga 6. Maria Frema Saka. Shillings emitwale 2. Byebye emitwale 5. Zino zendaga za Shiba zikomekereza omwaka guno. Erajja kulwawo kudda ku stage. Bashibaholics muliwa. The team no sleep. Ebisajja ebiwoza Shiba. Obuwala bw'engoye zitusiiwa. Twambala distress. Enkola ya Lakizale. Obuwero yambala kamu ku kamu. Muliwa. Obwana obuva USN. United States of Nigeria. Obuwaza nemala nkukwatako gwe bwepala. Bitegekeddwa Black Legacy. Nebiwagirwa Shiba Management. Westlake Water. NBS Nafro Mobile App. West Records Uganda. JJ Sounds. Victoria University. Club. Refreshingly different. For sale to persons under the age of 18. Airtel. A reason to imagine. Bade baze ku miyembe gyaffe. Nabane bayimirira mu lujanga baze ku miyembe. Ande bade baze ku miyembe kati muzeyi wabagambye ko. Chumwana wanga can afford buying parts. Preach professor. Kubanga is omuwaddemu oyogedde ku kamera. Kitegezero siyo naye kitegedde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mtya kakungulu memorio bipya bikadde ekuta omuliro mbiraba wano so mwasibya mtya mwasuze mtya erinnya Shamimanja neddira mutima omuyanja atengeera waliwo abawe kyali wange yampereza n'agamba abantu bagamba nga tokyabajjukiza nti ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga yakyali ku Ddamula Sanchez ye yakampeereza namba bannange so mwasooka ne mukayombera and now you're missing it yakyali na Ddamula ate ng'agikwasizza maanyi mu byonna yeddira mutima omuyanja Shamimu yenze omukyala yekka wano buli omu natandika komenti buli omu natandika okukola video buli omu nanyiga buli omu nakola biki bati nga ndi wano okwebaza abakyala mwenna abali eyo nga muli bagumu abakyala abagezezaako creating essanyu nga litandikira ku mmwe abakyala abateekubageza nnyo abakyala abamanyi nti buli kimu ebizibu bisobola okubeerawo naye n'essanyu lisobola okubeerawo nti essanyu si lya lubeerera so buli lunaku tujja kufunangayo akalowoozo ngenda kutandika okuleeta kuno ku channel bakooki aba parenting tulabe abaana batusobyeko embeera etutabuseeko ng'abazadde but we can still help out ourselves so subscribing liking sirika ebipya bingi bikyajja ku channel eno kwe kuli munsabye nnyo seri empya egenda okubeera nga mundabako nga nzannya omulundi oba ogw'okumeka so ngenda kubeera nga omwaka guno nta ekipya so aba Bubbles Beauty bo basangibwa ku New Pioneer Mall ku level 4 ate nga bo bagamba ki bo bakola ku nsusu igo wena ino olususu olukutabuseeko oyina mbalabe ziri stubborn oyina weerusaako ebizigo ne bikwokya beera nga ate okwatagana ne bannanga abo aba Bubbles Beauty
bakukoleko tebeerusa era gwe wenna alina ebizigo nga byakwokya olina okuba ng'okkiriziganyiza nabo nti togenda kuddamu kubeera ng'okozesa ebizigo ebyo okubeera ng'okozesa products zaabwe kubanga products zaabwe nnungi ddala era abazikola bakugu nnyo mu by'okubeera nga batabula ebizigo bya Bubbles Beauty. Bayina ka hair growth gwalina enviiri ezikutukakutuka ate gwe munnange aina ekirevu nga kyagaana okukula era naawe ojja kubeera ng'okozesaako ka hair growth oil. Gwenno ate alina ebizibu ebikutabuseeko nga stress ekujjudde tokyalina ssanyu ly'amaka osobola okubeera ng'ogenda n'obagulako ka libido ka massage oil ate naawe n'obeera nga ofuna essanyu eryo munnange wange. Ate aba Ecop photography and videography bo basangibwa ku Nkuruma Road kizimbe kya Light Building gendawo obeere nga tebakuba ebifaananyi ebirungi gendawo obeere nga bakolera ebintu bya IT byonna byagala graphics ate gendawo obeere nga bakwatira omukolo gwo omulungi ogwo ofune memories zo ennungi oleme kubeera nga ate ozeerabira. Bayina ekipya kye baleese kyakuba baana abato ebifaananyi abaana abato abo baakazaalibwa mwana wa lunaku lumu mwana wa wiiki agenda kuweza mwaka babatawaanya nnyo okukakkananga memories zammwe tezivuddeeyo bulungi nga kyoyagala tekivuddeeyo abantu abasinga babakuba nga tebalina equips nnungi nnyo z'abaana so kino kyanjawulo kizze ate tekibangawo obadde obiraba online n'ogamba oh wow I wish I can. Ecop photography and videography bakuleetedde ebintu ebyo beera ng'obeesiga booking session yo mu budde nammwe abaphotographers abali eyo nga wandyagadde okubeera nga ate okulaganako ne Ecop okubeera ng'ofuna omukisa ogwo gukuba omuntu ekifaananyi ekyo omwana w'omuntu ne kivaayo tukuba ebifaananyi okuva ku mwana ow'olunaku asookerwako paka ku baana ab'emyaka 15. So leeta abaana babakuba ekifaananyi nga tebabongeddemu kinzaali ng'omwana otatunula nga katulume ate abeere ng'anyuma gwayagala okubookinga babeere nga bakubira omwana w'ekifaananyi enamba y'essimu eri 07 2 93 ate aba Memes Glamour Palace ate bo basangibwa ku Sapolo Road batunda sharias bayina ebintu byonna ebikozesebwa ku mubiri gw'omukyalo okubeera nga alabika bulungi bayina robes ennungi nnyo ze tugenda okubeera nga ate tutandika okubalaga mu video bayina obuwoowo obulungi ennyo bayina ne sharia ez'abaana gwe abeetaaga bali awo ku Sapolo Road agendawo oba bakubire ku namba y'essimu 07 2 93 nino omukyala gwentudde naye wano mu Nakatemba n'ebirala bingi nnyo byakola byagenda okubeera ng'atubuulira naye obulango bungi bwenkyaleeta okuli JJ events okuli abagrow okuli abalala bangi nnyo so tulakalira tubeere nga tetunyumyamu n'abaana abato abaana abatandika future zaabwe abaana abaagala okulaba nga ate bavaayo musobole okubeera nga mubasupportinga so please bwe tuba tulese interviews zino bambi togenda kuziraba tomanya oyinza okufunamu ekyokuyiga sinakindi n'obeera nga ate naawe oyamba omuntu ono oba ayinza okwogera ku kintu nga wali okiyiseemu n'omuwa ku magezi oli otya sweet baby darlings ekiwala ekyeru olina emyaka emeka ndaba oli kito nnyo ndi mukadde emyaka 23 olina omwana tonazaala so omulabi ali kuno yandyetaaze okumanya oli mu Nakatemba oli muyimbi oli dansa oli ki essaawa eno ndi mu Nakatemba okay because when I joining Ebonies actually nagendanga muyimbi naye nagenda okulaba nga ndi mu kwewaayiriza nga tobisobola ebyokuyimba nga netyobola bwetyoboozi so nenezuula actually finally I'm now an actress kaakati oli mu Ebonies omulabi yagala kumanya amannya go gwani nga tetuneeyongerayo mu maaso amannya gange nze Kauthara Motesi oyingira Ebonies ng'olina emyaka emeka nali 18 nga ngenda kuweza 19 however omwaka gwali gwe gumu gwemperezamu but nali ngenda kuweza nga teginajjula bulungi okay so wasoma nasoma nenzirukayo nimala nenzirayo kiki ekyakuddusa mu kusoma no actually sadduka but onamala senior 4 back nga sagala kweyongera like HSC because I wanted to be my dream was to become an Ebony, of joining Ebonies. Kuva buto. Ng'obalaba ku TV n'obeegomba bayimba bazina. Because you can nagamba mama wange when nakulanga na joining Ebonies. So my mom was like, "Gogenda kusikira salon."
like ngalaba obweru kindimu nti I have to join Ebonies gwe mulimu gwe nina okukola. So bwe namala senior form nengenda okunoonya omulimu oba okujoininga Katemba. Ntuuka wa Mwaami Katende ambuuza how old are you? So I was stupid enough and silly enough omugamba emyaka gyange emituufu. Nangamba but you have to be at school. Nemugamba mama yamira ebbaafu manya taata single father kwegamba nenkaaba ennaku nnyingi nnyo. Mama yamirako ku bbaafu. Like nasala kigambo okulaba nti sidda ku ssomero. Badde mmutidde nenga mama wo nga mugumu ebbaafu yamuggweramu. Otemyekaawo maama ebigambo. Mbawayiriza. Taata yali single father. Taata yamira ejjambiya. Kwegamba like nga Okikiriza oba okiganye? Nkuliko. Taata amize ejjambi yaawo abikkiriza ye. Like kale napalapalanya bingi okulaba nga siddayo so is like kale nze ngenda kuweerera. Ngenda kuzzaayo ojja kuddayo. Nemugamba but I don't want to go to school. Nangamba you want to join Ebonies. But also joining Ebonies nga toyise munze. Kati nze goyagala okuyitamu nkugambye edda ku ssomero. Bodda ku ssomero ng'omala joining. So nanzaayo ku ssomero for A level. Ku ssente ze? Yes. Nga mpeerera ate nga nsasula. Because during weekends ng'ojja n'okolakola mu byokoze nomala n'odda. Nga kuweererawo? Twali Mengo. Nga yakusasulira Mengo? Yes. Mwaami Katende. Ng'osulawa? Nansula wa mama wange. Ewaka. Because Taata nga between aliwa? school fees. Daddy nga jali because my mama wange was a single mother. Yeah. Taata wammwe yabasuulawo Neti yatusuulawo. Yamira ejjambiya n'abasuula. Nedda teyatusuulawo. Like waliwo byabaawo kale they separated of course. Byabwe because of their own reasons. Yes. Naye n'asigala ng'abalabirira. For a certain period just stepping aside but then amana kamina akomawo with time. Kati akomawo ng'oli mu kirasi ki? Oli Mengo? Yagenda okudda nga nali nkyali mu O level. Yakomerawo. Yes. So kati Mwaami Katende nanzaayo nampeerera nga bwansasula. Kwa kujoining Ebonies bwengi. So oli mu A level osoma ku nsimbi ya Mwaami Katende nga bw'ozannya? Nga like ojja n'olaba ekiro OMG by then nga wenzannya. Mu OMG wazannyamu? Ne kati nkyali OMG twamulaba ne tufuuka ne biba ebirooto byaffe ne tumala ne tumuzannya n'abazzukulu bali tomanya bali muzannya inshallah. Oli mwana wa busiraamu? Omanyi ojjukirayo okwo ne weebikkirira? Nebikkirira. Olwo olumu? Sorry olumu naye Allah yasinga okumanya munaye nsaba Allah nanga nsaasire. Ojje mpola. Naye nga olwokutaano luno okajjukira n'okateekako eswala ate? Eswala zonsaala. Mashallah. So kati okubeera mu industry eno gye wayingiramu ng'ogyagala okufa kye wasuubira kye wasangayo? Mu kusooka kye nasuubira kye nali nasangayo but with time ogenda okulaba nga ate biralamu. Bitya? Twalootanga okubecominga like stars okole kino nze nalootako n'ogenda mu Hollywood. Naye inshallah tawanya Allah alintuusa. Okyali mulamu? Yes. But of course kyosuubira si kyofuna but Allah kyabakola alhamdulillah kyaba asinga okuwa. Yes. So kati akasente ko tosula ku maka ga Ebonies? Gwe wakikola otya okubanga tosulayo? Sakikola ntya but oba nekyoyagala gwe nga gwe what you want. No, it's not sitteeka. Okusulayo sitteeka? Sitteeka. Kati as of now okola mulimu ki? I'm an Ebony. I'm an Ebony. Like I'm an actress. Yes. You are an Ebony. Yekko wa Ebonies gwe nakakyaza wano nga buli kyenkubuuza ogamba I'm an Ebony. Kitegeeza kikuli mu musaayi. Actually it's the address. Howsoever nkola ewalala bannange nkola ewalala zonna nkola ebicuba mbikuba nzikirizwa okukuba ekicuba era yenna njagala bambi tonyima omulimu baida nkifunye nnyo oli nga akwagala naye nga anti tubamanyi mmwe tebabajjaayo nze bannange nze munnona temungoba like
Ebonies is like an address. Nti Kautaro sangi wawa Ebonies. Of course what come it's also akumbura. But naye bakyabafaako nnyo nga wedda bwe mwali bikula ku kifaananyi ekyo ndabeko nga weebikkiridde nga wanyuma laba hijabi kaana kanyuma nnyo banna yeggwe oli mulungi nnyo ng'olina akakaaya oyitirira ati mpola mpola kati gwe nno okuteeka mu hijab nation team group Kautara mashallah saategedde nandijidde mu hijab hijabu si ya mpaka okitegedde kunga sinze nino gikufuulira ey'empaka okitegedde slowly mpola mpola hijabu is a journey so nkusabira mpola mpola otuukeyo so ebizibu bingi nnyo ebiri mu industry eno baana abawala benkyaza wano buli omu ayogera kikye buli omu ayogera kikye waliwo abakaabira wano amaziga ekibatu kino kikubeeredde kitya mu industry wuuyo olina mweru actually ekibatu nkifunye bino bya show byoyiribwa amanya wawa because in my journey when it comes to the industry mbadde sifunye nnyo ba middleman nti okutuusa gy'olina okulaga obadde nga weetuukira exactly nti njagala kino nekituukako and bino ebikiba byenkuba outside Ebonies oli akulaba nakusiima nasima character yo nakukubira naga njagala kola nawe so toyinayo bakusabiriza mu industry kifunye kati muzine nako Kautara kulimba billa anti wali okusabiriza akulaba mchala shami okusabiriza kikaki wali okusabiriza waliwo bano bokola nabo nja kuwa basikuwe nga it's obwo byongamba no linga okuyitawo asiri kuyitawo ndi kubano abakukwana nakulemerako nakukolimira nokukolimira bokola nabo neba n'abalala tolimba benkola nabo like no civil lucky enough tebakulaba tebabiraba lwaki olimba billa benkola nabo era okisogena mu company naba nojibuza baleka tebabiraba oba kiki bagenda ate bano abalabye emizannyo mpozaabo bano mbanzize kulaba nengenda n'owulya ng'oli agamba gundi eyampadde ennamba yo tebatundangako ku nnamba yo bazitundo zifiirako so kati webakkubira how do you handle those funds abajja nga yajjidde mu ttuluba ddala it depends ajjidde mu kikaaki waliyo lyajja in a disrespectful way newabaawo ajja mu as a gentleman yes how do you handle a gentleman I listen to you nekugamba nze goliko ndi myaye wewe brandingako obuyayi yes that's what I tell you I'm a bad person so I'm a bad person that's what I tell you but I'm a bad person that's what I tell you bankwatireko nkugamba I'm a bad person you either stay or go naye kati gwe weesaabadde ekifaananyi ky'okuba nti you are a bad person exactly but anti kyolaba ate kungulu si kyekiri munda ate bw'alemerako ogenda kundaba nti nze ndi mulungi kumbe nze asinga obubi kati bw'olemerako bw'alemerako towedde nno oba towedde nno otya like because most cases simanyi oba sintaka sina laavu nze like nina insecurity issues kale zitya insecurity issues za love like I'm afraid of falling in love with someone who is not in love kyali kikutuuseeko like wemba mu love mba musiru sitegeera mba mugwagwa wali oguddeko mu laavu nnyo like I fall in love kiki ekyakutuukako bamenya omutima n'obeera otya sooka onyumizeemu olugendo olwo olugendo olwo luwanvu ndunyumye I think my first guy to date over the first man bwenasooka olaba like okulaba kuli yes he was a gentleman first cut cut nedda like say first cut like first cut naye babeerangayo ku ssomero like just okitegeera crush started the sex at school not sex kati awo tuuzeko kyekigambo ekyo this one the sex Yes. the sex the did the thing he was a gentleman najja bambi like yali musiraamu nnyo because yajja wange because
because of eddiini. So nalaga nti waddala nga naye nze no nasobola nange nga bino genda nti nanga how it's okay. If it is cool, if it is I can do anything. Cause okay. So you act. So you acted, but unfortunately with time, I get realizing I'm the second way. Yawowa. Like yakola emikolo gye yalina okukola gyonna, but mikolo ki? Step binomanya kukyala bye. Yakyala? Yes. But n'ayanjula. Ekyannemesa is so being a second wife. Kawutara ovuga sipiidi n'abalabi bano bavuga sipiidi. Yakyala? Bawoowerawo mu kukyala oba mwagaana? N'ayanjula? Nasa ne bamusabira ebintu. Akomewo? Yes. Mu process y'okudda, then I got to realize that nentegeera. Wategeera otya? Eno ye one mega concert of the year. Kampala gye mutagenda kwerabira. Shibe Karungi, Queen Kama. Agenze Rugogo Cricket Ovo. Mu Yanzizayo concert Friday nya October. Emitwalo ebiri okuyingira byebye emitwalo 5 emeza milioni 3. Ono bamuyita mama tusuubira. Ono ye mama Karimunda Pro Max. Mulala nnyo mukonko n'endongo kati. Saturday nga 5 October. Kolini hotel Mukono. Omutwalo 10 byebye emitwalo 2. Ono ku Sunday nga 6. Maria Frame Masaka. Shillings emitwalo 2. Byebye emitwalo 5. Zino zendaga za Shibe zikomekereza omwaka guno. Era jja kulwawo okudda ku stage. Bashibaholics muliwa. The team no sleep. Ebisajja ebiwoza Shiba. Obuwala bw'engoye zitusiiwa. Twambala distress. Enkola ya Lakizale. Obuwero yambala kamu ku kamu. Muliwa. Obwana obuva USN. United States of Nigeria. Obuwaza nemala nkukwatako gwe bwepala. Bitegekeddwa Black Legacy. N'ebiwagirwa Shiba Management. Westlake Water. NBS Nafro Mobile App. West Record Uganda. JJ Sounds. Victoria University. Club. Refreshingly different. Not for sale to persons under the age of 18. Airtel. A reason to imagine. Bade baze ku miyembe gyaffe. Nabane bayimirira mu lujanga baze ku miyembe. Bade baze ku miyembe kati muzeyi wabagambyeko. Chumwana wanga can afford buying parts. Preach professor. Preach kubanga is omuwaddemu oyogedde ku kamera. Kitegezeero siyo naye kitegedde. Manyo. Me when I oshami mwangati this is this. Chino kubanga kituufu. If I think of something, chino kubanga kituufu. Kati bwe wangamba okukyaza walowooza nti nakukyaza olumanyo lwajja? Terajja. Terajja, but kubanze nali manyo oli mukambwe nga ho. Era shati yampe simu nenga no mukama atusasire. Tusoboke tusobewo dduwa naye nama ina kunganya nga sijikubangako. Nenga bagimpadde kati so shanti kept on pushing me. Nenga amukubire you try. Nawe kangezeeko. Naye kati ogenda okuba. Nenkuba ne bankwata. Nenga naga shanti tebanvumye. Shanti kati akuvuma goloza mulalu nti avuma buli ekiyita. That's why I let me keep on trying. Nengezaako. Finally, komekedde ndi ku interview. Kaakati otegedde nti omusajja oli namba 2. Kiki ekikukutula omutima? Ekyo kyennyini. Kuba namba 2? N'omugamba otya? Nimugamba abireke. Nga toyaga kuba namba 2? Oba omukazi oli asooka yakkubira? Gune wonkubira nga nasazeyo kati ogenda kunkola kikyambi. Niwe mbe nagambye nti I'm going into it. Nebo okuba amasimu gafiirako. But if guba mutima, you have to know what you want. Kati gwe toba namba 2. Ate si oba namba 1 ne bakugattako n'obeerawo. Ne mba namba 1 saagala. Tebagattako. Kati bwe wayogeramu naye n'omugamba omanyi sigenda kuba namba 2 n'agamba ki? Actually, at the first oyasooka yabyegaana ogwasooka. But I kept on like nembinoonyereza. Nenzulanga mazima nga they even have kids. Kati omanyi waliwo kino ekibuuzo ky'abasajja abafumbo. Mbumanya nze tukuza baana. N'abigamba. Mbutukuza baana. Nengamba why tomanya nkuza baana. But and remember twete tubeera ffenna. Why tomanya nkuza baana. Ogenda realizing nga the woman is pregnant. Is already pregnant. Ate nga nkuza baana. Ngamba why. N'okirabamu nga takyakuza baana kyekituufu. Takyakuza baana ayongera ku baana. Azza ku baana. Bwe bakyogera. Ajjuza baana be ayina ennamba gy'aliko.
Omukwano ne gukoma. I had to stop it. Bad preparations, but omanya choyagala. Mama ono agamba kine bazadde bo. Emba nnyonnyola ne bayomba. Naye ngwa gwoganye. Tewazaayo ebintu by'abantu. Wazaayo ebintu. Ebiriwo. Bino bye baleeta mu kukyala. Teba abisaba. Kati okyamulaba. But I don't simulaba, but actually we don't even talk. Yanyiiga. Nze saamunyiigi. Nze yali disappointed. Yeah? No, but why would you be disappointed? Why don't you? Ekintu kyogere mu ntandikwa. Nti ndi mufumbo. Yes, you either olina amanya are you going for it or not? Yes. So kati okuva olwo toddanga mulaavu? No, njitya. Ngamba okuva olwo n'ogitya? Wali olina emyaka emeka awo kuba kati oli 23? It was 2022. 2022. Ng'olina emyaka 21. Jali 21. 2022. Jali 2. Banzala 2 Anti kati bakuzaala 2. Kati ogambye olina emyaka emeka? Anti 2 negiri emyaka 23. Kati olina emyaka 23. Kitegeeza wali oliko fumbirwa? Obulago. Ku myaka nga 19. Lidda naawe. 19 kale ng'oyingira 2. But that is what Islam says. Like oyangwirize nga mangu okufumbirwa kati okolawo ki ku lujja ate? Kati nze mwagala mbawase buwasanze. Babuze. Gw'omwala omweru abasajja babuze. Abasajja balabika, but abaavu bangi. Ate abagagga bakopi. Bonna ogenda kumbana nina shosho. Abakopi tebajja kujja mu shoyo, weetaaga banaasasula. Leka nnyo ku bending love for nothing. You say it loud. Abasajja bangi era obafuna. Naye abaavu bangi ate n'abagagga boofuna bakopi. Anti obw'oŋŋambye. Yes, abaavu bangi bayita ennaku zino ssente tezirabika. Economy eri wansi. Economy mbi nnyo. You have to be an understanding girlfriend. Kati okoze otya okubeera understanding girlfriend? Nzisobola ku understanding girlfriends ng'omusajja aba understanding. Ali understanding abuze. Naye. Bwe buzibu bwokka. The point is not money because money tuzikola ne zigenda okitegeera. Naye ali understanding like akyakubuze. Like omuntu agwa. So bw'oti ondibye? Ndibidde ddala. Kigambo kinene naye. Okyadibye? Nkyali singo sinnadiba naawe. Ogwo okudiba okumanyi gino emyaka bana bali mu myaka emeka tebanalowooza kufumbirwa. Naye mufumbo tebakwata late, my friend. So you can take your time. Have your peace of mind. Kola gira okola nga n'omutuufu bw'omusaba Mukama amuleete. Naye kansubire toli mu bwenzi ate. Wakoma ddi okwegatta? No, kali kireetinga ki? Nakoma ddi okwegatta? Wabula bo obwenzi simanyi naye siri mu bwenzi. Senda. Ogenda weza emyaka 2? Nga teweegatta? Omuntu alimba olowooza Mukama agenda mukolera ki? Lwaki olowooza nti nnimba? Anti kawutala kati ffenna tuli bantu bakulu abali wano. Jjukira oli muntu mukulu ndi muntu mukulu. Olina emyaka 23 ate nze kusingira ddala. Nkusingira ddala. Kaakati okudda wano ku mpewo ng'abantu bandaba mikwano gyange ng'ondiko nnimba ntebaze emyaka 2 nga teweegatta. Kiba kibi. Ate nga mu 2022 baali bakuwasa. Ate bampasa kwega like wali weegasse naye si yose. Yes. Muno watandika okwegatta mu 2022. By the way. You were a virgin. Not 2022. We were dating for like 3 years. We started dating 2019. So I lost my virgin in 2019. 2019. In senior 5. Tinda byabagala na komu.
Tambula tutandika. Kakati Ebonies buli omwe muwaayo chance ekola show ye. Kati omulundi guno bawadde gwe. Actually tebampadde nasabye. Nti like nali sigenda kukola show because nganda asineetuuka era olaba luwogwa nomanya wogwa. But nina tendency oba omuze nga ngenda mbakateyamba buli mwezi. Okay. Once a month. Buli mwezi nga ngenda emulundi gumu. Sente ozijjawa. Okozesa akatono koolina. Akatono koolina because at least baba siima. I know. Ate asima nga akijje ku mutima. Yes, and smiles are ziba real. Exactly. Like we were having a genuine love. So I used to go there. Kati when again was celebrating a birthday yange nabo. Neze sikwera abagagga party. Okola nabaavu. Wana kubanange abanyana zimba mbone inshallah. Inshallah. Sala zaabwe zokka ezo ziyinza okwetera emikisa ogimanyi. So kati when again was celebrating a birthday yange, waliwo sister, like sister waba omukulu, bamwita Sister Lawrence. Nangamba essaawa eno, yes, food is needed, but kyekyamanyi nnyo ekyetaagisa nti kiri ku demand. Nemugamba, why? Because disabled watugamba nti food is not needed ngate bebintu beetaaga mostly. So she's like, tugenda kulya tukute tumale tufe. Lwaki? Tugenda kulya tukute tumale tufe. Nanga nti tugenda kulya after eating tukute ennyumba etugwire tufe. Ennyumba yaabwe bajja kulya bakute bebake bamale ennyumba ebagwire bafe. Nga kyageza kutegeeza like the house needs renovation. Amaka gaabwe gakaddiye nnyo. Galiwa amaka? Gali Nalukolongo. Babayita bakateyamba Good Samaritan Sisters in Nalukolongo. Kimanyi abantu asinga ngi babamanyi. Bali for years and years and years. So kati nemugamba naye nze kenyini neremeredde because nze kenyini mpangisa sinazimba wange. Kati ate this is something big. Nangamba we've not said it, you do it, but kyona abasobodde. So ena daye waka nenkirowoozaako nenkigambako ku mama Kao. Mama Kao nangamba gwe kenyini oli awo tolina kiddako. Kati ate nemugamba but I'll talk to Mwami Katende. So ningenda Mwami Katende nenjogera naye nemusaba show. Nemuwa purpose eya show because yamza why are you doing a show essaawa eno nemuwa ensonga lwaki nkola show. So he gave me a go ahead because of the purpose. Nampa go ahead nengenda so kati ndi ku street njiriba. Yes. So fa kiri kitya? Biralamu. Byosuubira si bwe biri biralamu. Byo biba biralamu. Ebintu wabiraba si bwe biba. When reality hits different. Also kano jam perspective gwe n'ebirowoozo bina by'olina by'olowooza. N'otunamu essimu yo abantu bameka boyina nga bawera ebina n'omanya wano njirina. Okitegedde. N'oteekayo mu ssimu yo n'ofunamu babiri abagula tiketi. Si bangi ababiri. Kumi nalowooza ababiri si bangi. Ababiri? Gwe ffe tuli baana Adamu, tuli balalamu. B'oyita banno bakuvaamu. Nga tonnanenya balinayo kenyini osooka naye otulamu n'ogamba if it was me, nomala nti okay, tuli baana Adamu. So you go, you know kireka. Okay, so ennaku z'omwezi ziri mmeka? Ennaku z'omwezi 27 ogw'omwenda, that is this very month, next week for Friday. Ku Theatre La Bonita in Chronicles of Mutesi. It is a charity show. Nga tuli mugezaako kuddaabiriza oba kumobilizingira bakateyamba Good Samaritan Sisters in Nalukolongo nga bali mugezaako kurenovating amaka gaabwe. So tickets za $240 ne $10 table ya kadde kamu ku bukadde bubiri. Howsoever mchala Shamim, it's not about tickets only, but twaniriza buli kimu because trust me I know tunasuna eza ticket ya tugenda kugula mbintu. So oli asobola okugamba nze sina ssente but nja kuleeta engoye, nja kuleeta manya semiti, manya mabaati, manya biki, all the personal needs zonna tuzeetaaga ne building materials. Na buli omu kyaba asobodde. Omutima guno This must be ECOP on set. Soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today.
photographer your mama hasn't told you about? Falling for all events video and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Amabaati osobola okuleeta sementi ate babeere nga bazimbira bakateyamba ennyumba osobola basi bagambye bagenda kulya bakkute ate bamale bafe ennyumba bakube bo tebabaako naani nti bagenda yimuka bagende bakole so gwe ng'omuntu gwe Mungu gwawadde ebigere ng'otambula okusuula engoye ez'ewabweru osobola zitwala mu organization zonna oba tubeera kuno ku mpewo nga tubasaba engoye nyemerera wano emirundi ne bagamba bana mutuwa engoye temuzisuula engatto temuzisuula toyiwa mmere waliyo abagyetaaga so emmeme gaba emmeme efuna nsaba mugendeyo bambi ate mubeere nga muwagira kozi eyo nayo ezze so njagala kuyisaawo abagrow omukyala ali eyo nga oweetaaga okubeera nga ate okola osobola okugenda bagrow n'obeera ng'oyogera nabo ne bakuyisaamu mu nkola yaabwe ate n'obeera ng'obaako kye weekolera ng'omuntu gw'alina omukolo mbaga kwanjula baby shower olina event yonna beera ng'ate okozesa abajjajja events obeere ng'ate bakuwa sound omulungi sofa be basinga sound wano n'okola stage ennungi naawe ayagala screens ku mukolo gwo era bajja kubeera ng'ate era bakuyisaamu so ennaku z'omwezi nga 27 tugende tuwagire Kauthara ne kozi ye gyaleese gwosobola agambye osobola okuba nga tolina za tiketi naye ng'olina engoye so okuba nga tolina za tiketi ng'olina ensawo y'akawunga ensawo y'omuceere osobola okuba nga tolina za tiketi naye ng'osobola okukwata vidiyo eno n'ogyongerayo oba ng'olinayo omuntu gw'omanya asobola ate era ogula tiketi n'obeera ng'ate oyamba nti oyinza okuba totuwadde kati but osobola ogenda n'oyitirayo gwe nga ggwe omuntu n'otuuka yinawayo kyonna ky'oba osobodde gwe nga gwe nawe oba toyitidde mu ffe oba manyawa oba wabakyuka batuukirira because bali wali enalukolongo nga wakayisa mu bitaala by'e Kabuusu awo we bali abasisita ekigo ogambye opangisa ati sente zisasula ennyumba ozijja nkola okolerawo amaana Ebony thank you musiibe bulungi mweraba